entegerayo on that issue. Then nabana abazze bagendayo mu bange litali lya walanyi. Tachoka cha byonna His Excellency Bobi Wine okugenda embuga sisobola kugafuula mawulire kubanga nawe agende wamwe wake wa kitawo n'ennyoko ndiga fuula mawulire ndiba mukyamu kubanga Bobi Wine yabadde waabwe waka. Yes sir. Ekirala owekitiibwa Katikiro mbadde nsaba afuna akasengejja. Yes sir. Kyabagenda mbagendayo ne abanankyukakyuka ne bagenda n'abaddipi abatakkirizigana ne Mawu ne bagenda. Lwaki ngambye nti afuna akasengejja atandika okusengejjamu n'okulondobamu asaanidde oba abantu gwe bagamba nti ono y'ono. Ekirala nga bw'ogambye nti Mengo sigobaayo muntu yenna Mengo waka naye n'omwana eyatemako muganda wo mutwe gwe maama toyinza kumukkiriza kuddawo. Nti NRM tekyakkirizibwa kugenda Mengo oba mu Bwakabaka bwonna kubanga abaana b'amawanga ago ye yabasalako emitwe. Nti taata bwogera ku makya n'oyaniriza omwana wo eyasaddaaka banne okugaggawala naye najja ne sukaali n'omwaniriza then naawe oba weetaba mu kusaddaaka omwana wo. Kakati bakama baffe ab'ekitiibwa Mengo nti nga bwe gwe bafuna akasengejja basengejje. Nti naye ono azze asoose okujja owa NRM si ye yatemula abaana ba Buganda, si yasibye abaana ba Buganda, si ye yabuzaawo abaana ba Buganda ba Kibalama then akola ki mu luggya lwange? Otegeera ekintu ekyo? Otherwise inatoka wano waka buli omu ayanirizibwa. So omwana yatta baganda be. Omanyi Mengo eyo lwaki bagyesibako nnyo nga bw'ogambye Mengo ye determining omukulembeze addako era yesobola okunywereza akaaliko. That is why nabagamba tebuvuddeko nti ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda. Njagala okuddamu ka statement ka. Ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda kubanga Buganda ye yaleeta ekizibu kino ekifuukidde Uganda ekizibu. Kakati gwe Omuganda oba Buganda era yeyina okuba ensaale okugyawo ekizibu kye yaleeta kubanga ye yali ensaale mu kukireeta. Yensonga lwaki kugamba ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda kuba ye yaleeta ekizibu. Kakati kya buvunaanyizibwa era eb'ensaale mu kuggyawo ekizibu kye yaleetera bannayuganda bonna ne region endala. Abaana be batta e Kasese batunyigira ffe ng'Abaganda, ffe twakweka omusajja, ffe twamulwanira, ffe twaleeta ekizibu ate kati kitandise okubaluma. Era ffe tulina okukola ki? Okuggyawo ekizibu kino. Yema kakati owekitiibwa Katikiro akimanye nti region endala zimutaddeko eriiso ejjodi era zituwala ng'Abaganda baffe twaleeta ekizibu ekiri mu kubajojobya. Naye mukulu Yekolera kangende era tule ku nsonga eyo yennyini nnyini. Waliwo ebigambo ebyavudde mu owekitiibwa Peter Mayiga ate nga tubadde b'amazima mukulembeza ate alinako title nti Katikiro. Owekitiibwa Katikiro Charles Peter Mayiga. Yes sir. Ebigambo bye yayogedde buli munnayuganda yafunye engeri gy'abyinterpretinga. Ebigambo ebyo gwe nga Itongwa Yekolera ebigambo ebyo byabadde biraga ki? Kubanga wabiwulidde tojja kwefuula nti tewabiwulidde. Gwe endowooza yo ku nsonga eyo kyakutaddemu bwongo ki mu bigambo bya Katikiro? Owekitiibwa Katikiro ali entitled ku ndowooza ye naye ate representing a institution ekyo tokyerabira mukulu Yekolera. Ali entitled ku bigambo bye ng'omu naye ate
ebigambo bye biba bigambo bye birepresentinga feffe n'Abaganda. Yes sir. Era ina kuba muzindalo gwa feffe nga kwe twogerera. Ffe twabimutumye agambe nti tuteese, twamugambyeko nti ffe Abaganda twagala okuteesa oba yayogedde ndowooza. So akimanye nti ne bw'aba ayogera ndowooza yo w'ekitiibwa omulungi ennyo, ebigambo bye bigenda direct ku Baganda. Era abantu bonna bajja kugamba ulira Abaganda abekasese twattibwa kati Abaganda bagamba mbu tuteese mbu Abaganda bali mu kugala tuteese Katikiro waabwe agambye. Yes sir. Omwangole bajja kugamba tuboolebwa nga n'okusinga Abaganda batera okugamba nti buli kalungi kaggweramu ate wulira nti be baagala okuteesa ne Museveni. Soga bajja kugamba ffe twalibadde region esinga obugagga, ffe tulina kirira, ffe tukola amasannyalaze, ffe buli maka mwe tuli kuba buli maka mulimu sukaali eno wewava ebikajjo, ffe tulina biki, ffe twakolanga engoye. Wulira bba Abaganda bwe bayogedde. Yes sir. Alina okumanya nti ali entitled ku ndowooza oba ebigambo bye naye tebirepresentinga ye na bammaka ge. Yes sir. Representing Abaganda bonna. Yes sir. Ekyokuteesa simanyi oba yasobola okuteesa no singa nzija nenzita omwana we asobola okuyingira negotiation room tuteese. Yes sir. Mu compensation. Yes sir. Y'okuteesa kukyali badde naye tuteesa ku ki? Yes sir. Okuteesa kwa Museveni bakuyita kwatontabala sikutabala. Yes sir. Yongerenga Uganda n'okuba bolo okuba mwakola omukago gw'otontabala sikutabala. Agenda tutuuka okupama mu luguudo olw'okuba mwakola omukago tontabala sikutabala. Tondala asante mpamye mu luguudo. Yekolera waliwo ensonga gye njagala okubuuzaako. Omuntu ajja kugamba nti Obwakabaka tebwenyigira mu byabufuzi. Statement eyo ntuufu oba si ntuufu? Nkyamu nnyo kubanga okiwulira nnyo naawe okiwulira nga bakyogera oli ajja kugaa nti Obwakabaka yese bugenda maaso. Ndiga yali munnaki yafiira ki? Ati Bishop Lwanga yali ki? Ati Bishop Yona Lwanga yali ki? Sheikh Muzata yali ki? Bahiga yali ki? Bafa lwa byabuki? Museveni bwe yali akwata abakungu ba Kabaka basatu, Honorable Betty Namboze Bakireke, Owekitiibwa Medal Lubega Sseggona Akali Amaggwa, n'Owekitiibwa Katesaawe eno nga ye Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga by then yali minisita w'amawulire, teyatoola mu Bwakabaka. Munnabyabufuzi lwaki yasiba abakungu ba Kabaka? Obwakabaka nga bugaana butya okwetaba mu by'obufuzi naye nga buli presenting Abaganda ate abali akuttibwa ebyobufuzi. Kati yo statement Museveni yagikola because amanyi force ezekyusa obuyinza buba Bwakabaka. Obwa Busoga bwe bwegatta n'obwa Buganda n'obw'Abakonjo n'obw'Abagisu n'obwawa nti busobola okuteekawo embeera nti tonyigiriza bantu. Kali Museveni yali yeezimbako olukomera asobole okufuga okutta awululenga abwebwena nga teri amugambako nti okola ki. Yes kyekyo kati ensonga eyo ngenda kubuuzayo ekibuuzo ekirala era kisinzidde mu Central Region wano Buganda. Tulaba amaanyi mangi gavumenti ya Museveni geekozesa ng'eyogera ku nsonga y'abantu ab'omu Buganda obutabawa kalulu, era ne bagamba nti Abaganda baleeta okusosola, era ndooza ekintu ekyo ojja okiraba. Njagala kubuuza nti lwaki abasajja bano aba NRM ne Museveni waako bagezezzaako nnyo okupiininga Buganda naddala ku mulembe guno omwagulanyi, era ogenda okuwulira abantu statement ze bakola bagamba Abaganda basosola, Abaganda tebaagaliza, Abaganda tebalifuga, Abaganda bali awo bankwe, Abaganda ebintu ebyo ogenda obiwulira Muganda wange Yekolera. Olowooza lwaki bisituse nnyo ate nga ye time Abaganda lwe bagezezzaako okwegatta awamu? Ekiboneabone Museveni butasoma.
namubuyabuya bwe yali abaganda okumuwagira yali kikomeko oba yali Kaguta erinnya Kaguta mu Buganda wano representinga wa kika kimwagwa liva mu ssaza ki era liva mu kikaati bw'alowooza ye mu kumuwagira tetwalinawo baganda kuba twalinawo ekibinja kya Kayiira Dr. Andrew twalinawo ebibinja bingi nnyo ebirwanya ate ebyabaganda lwaki twagenda naye atalina linnya ly'abaganda oba atava mu Buganda osegeera kyannaku nti omuntu gwe nawe emmere enyuma ate ali mu kunvuma bukodo otegeera muganda wange so abaganda ndowooza eggwanga erisinza okwagaliza abantu abalala nga ffe tetunneyagaliza nga tugenda mu meefuga twalekawo Ben Kiwanuka ne tugenda n'Obote Omulango nga tuyingira ensiko twalekawo Lutakome Kayiira Dr. Andrew Omulemirembe ne tugenda ne Museveni Omunyarwanda wadde nga mu budde bwe yatulimba nti Munyankole twalekawo John Sebaana Kizito ne tulekawo ono Kibirige Mayanja Haji ne tugenda ne Dr. Besigye Omukiga abuzwavu nnyo nti tutuuse okugenda na muganda munnaffe si lwakuba muganda munnaffe naye lwakuba Katonda oyo gwatuweereza leero munnange tufuuse basosoze kwegamba ffe tuli balungi kulima tuli babi kulya ensonga eyo wandibadde ogiddamu mukulu yeekolera abantu ne bagitegeera bulungi kubanga nkulu nnyo tulabika ffe tuli balungi kulima tuli babi kulya nga ffe tulina kweranga nnyumba bo ne bajja ne batuula nga obudde bwe butuuka ensi neetugamba ono si ffe abaganda naye ng'ensi yonna eyogedde nti ono then tufuuka abasosoze naye tetwali basosoze nga tuleeta bo kyekirungi ekirungi kya byonna ayogera statement ye abaana be tebakulidde waabwe Rwanda nti naye emirembe teyagisanga waabwe Rwanda emirembe agikulidde mu Uganda moso mu Buganda kugamba ekimubonyabonya butasoma mba mukyamu Museveni teyasoma ate on top of that alabika yazaalibwa mudangina ng'era temuli bulungi kintu tutunuulire ensonga ekudde ejjembe ennaku zino muganda wange yeekolera tutunuulire ensonga era nkyali specifically mu Buganda wano katonotono tutunuulire ensonga ey'ekibbattaka ekutte omuwabiro mu kitundu mu bitundu byonna mu Uganda waliyo ekibbattaka naye njagala kubuuza mukulu yeekolera lwaki ekibbattaka kino specifically bakikoze nnyo mu Buganda wano Museveni yakugamba baavuwaze omaloba controlling kati ate ffe abaganda tuyambyeko mu kwemalako ettaka kubanga munnange mukulu yeekolera ensonga eyo wagyogerako luli naye abantu tebagitegeera njagala otanye nnyo ensonga eyo kubanga wagyogerako naye abantu tebagitegeera bulungi mukulu wange Masaba tewali Munyarwanda ajja nti ye gwani yenze Kajubiru agule ku muganda ettaka atindikayo kikomeko eyeddira enjovu yagula ku matovu eyeddira engabi kati abasiru ababiri bonna baba basiru gwe basindise ne gwe bagenza okugulako abasiru abameka ababiri nti gokkirizibwa okukozesebwa okusanyawo obwakabaka bwo ate naawe okkiriza okubeera emmomboze mu nsi yo kubanga boggwebwako ekikyo ofuuka emmomboze bakera ew'okunenya ayina kuba Mmengo nkiddamu ow'okunenya alina kuba Mmengo kubanga nabagamba omusiraamu tanywa mwenge era gamba guli haramu talya mbizi era ku rediyo ye tolisangako kalango ka mwenge na mbizi
mulokole omutuufu tanywa mwenge. Tolisanga kalango ku radio ya Kiganda nga ka mwenge. Abange obulango bwa Jomai ku radio ya Kabaka bukolako ki? Ko TV ya Kabaka bukolako ki? Enjo omukulembeze n'akwata akazinda n'abagamba temwetunda kettaka mulisimbe k'emmwanyi ng'ava Mmengo. Tugenda zirima mu bbanga emmwanyi ezo ze mwagala tusimbe. Tugenda kuzisimba mu bbanga bamma mwagala tuleme kwetunakota tusimbe emmwanyi temuddamu okuteeka obulango obw'okutunda ettaka ku TV oba radio eya Buganda kubanga mwe mutusikiriza okutunda olaba n'ekitonde Katonda kye yasooka okuweesa mu nsi kino bakiyita Adamu yasendebwa n'ali ekibala ekyamugaana okuliibwa. Olw'okusendebwa then lwaki Mmengo otusendasenda emikutu gye gyamawule gitusendasenda gituuse okututunza ebyaffe. Nkubuulira ebigambo bino bwe wataabeewo kikolebwa mangu nnyo tuggyewo Museveni kakasa olulimi Obwakabaka bwa Buganda lyakuva ku maapu y'ensi ya Uganda. Nkulayirira ekigambo Buganda kyalifuuka obufumo tugambe waaliwo Obwakabaka bwe bayita obwa Buganda because today njagala okitwala nti Buganda it's a company, a joint company nga buli omu ayinamu emigabo eriko ba-directors bangi. Naye ng'emigabo egyo ly'ettaka baani abasinga mu ttaka ffe oba bali? Yakali omuntu alina emigabo emingi mu ttaka oba mu kampani atuuka time n'agamba njagala kampani eno ekyuse erinnya kuba nze nsingamu emigabo. Kakati n'abannannyini ttaka kuba batusinga ettaka today bajja tuuka bagambe twagala erinnya Buganda liveewo. Mukulu yakolera sooka olindeko. Ensonga eyo gy'oyogedde enkulu nnyo era tulaba ebigambo ebitonotono ebigenda bijja naye tebannaba kubyetegeeza. Tewakyali kye bayita Buganda kati bagiyita simanyi metropolitan, simanyi central region. Bagiyita central region boke nnyini kubanga batimanyi amaanyi ga Buganda gagiri mu nsalo zaayo. Olwaleero Baganda bameka abalina ettaka bw'obageraageranya ku Banyarwanda mu Buganda. Ate njogedde kyalinnya lyokka nti lijja kutuuka likyuka erya Buganda. Balituume bavandimwe empire oba Banyarwanda empire one day n'Obwakabaka bujja kuvaawo kubanga bannannyini ttaka nga bwe balina amaanyi agakyusa erinnya lya kampani gye bayita Buganda nagerezeza ku kampani era bajja kuba n'amaanyi agagamba tulonde chairman wa kampani omulala. Ensonga eyo nno wagyogerako naye abantu bagitegeera. Gende maaso n'okuteeka obulango obw'omwenge obw'okutunda ettaka obwa Jomai. Musimanya Luba Events yadadde sente mu nkuuka. Luba Events abatamumanyi yeggayo yakolanga ku WBS bamuyitanga chopa. Chopa baatuuka time nga ne mu nnyumba bamukubuulikula. Yabulamu emyaka 2 yakomawo ne capital wa buwumbi 2 yabujjawo. That's why muge bakozesa mu Abaganda okugula ku Baganda. Mmengo njagala gibuuza egende ekebere mu byapa bya Jomai byekuze ku ffe Abaganda ne byetunze mu bali. Nti Museveni is an advanced dictator somehow mugezimu bw'oba musiru ye Museveni mugezimu. Olusitatu wa zamani asindikayo yakufaanana n'akugulako then n'amutunza. Baluba Event bakugulako ne batunza. Njagala opime ebyapa Jomai byaguze mu ffe Abaganda oyo Igamagandazi Museveni gwe yatuma ne byatunzizza bali
biteke ku minzaani oba waliwo ekyapa kyeyagula ku bali n'akitunza ffe gwolowooza abaganda ffenna tuli bavu nnyo tetusobola kugulayo ku ttaka otyo lwaki ffe tatuguza atugulako muguzi nengeno kigambye nti n'emmengo etadde contribution y'amaanyi nnyo mu kumalako abaganda ettaka ejje obulango bw'okutunda ettaka ku mikutu gyaffe egya Buganda kyekinayamba Yekolera ensonga eyo nsonga nno nkulu era nsonga yeetaaga okuwa ennyo obudde kubanga nakulaba nga oyogera ekintu ekyo naye olw'okuba waliwo abantu abalengerera okumpi tebakimanya bo tebamanyi ensi Abannayuganda abasinga tebamanyi kye bayita occupation oba okumalawo certain race omanyi bwe tusigala wano nga tulina erinnya oli alowooza nti weetuli naye abantu abalowooza nti kino ekintu kyakusaaga njagala mwetegereze nnyo nze ntera nnyo okubawa example ey'ensi gye bayita America kubanga buli omu abasinga gye bagerezaako ensi eyo yali y'abasajja be bayita ba Red Indians naye nabo baakola baabagamba nga balwanirire ensi yaabwe nga bawooza kimu tebibakwatako essaawa zino tosobola na kubatracinga mu America babeera mu bibira wano neŋŋamba najja ano neŋŋamba nekola statement nenga nti baganda bange omanyi ngenda nempulira abantu nga bagamba lwaki mubeera ku baganda bokka it is not all about kubeera ku baganda nabagamba nembaga nti bw'oba oyagala okumanya nti Buganda y'amaanyi wabeerawo akacyankalano konna konna mu Buganda oba mu Kampala ebitundu ebisigadde byonna biyimirira byonna kubanga buli kyonna ky'oyagala kiri wano mu kibuga Kampala naye njagala tunulire nti waliwo enteekateeka essaawa zino naye mukulu Yekolera osobola okunjulira ti ebitundu byonna ebyetoolodde Buganda amazima gali nti kizibu nnyo kati okusanga omwana Omuganda oba abantu Abaganda nga balina property kitegeera naye ate n'ekirala tetuyambiddwa nti gwe Yekolera osobola okujja n'oyogera naye ate waliwo abantu abandi badde babeera abasaale ennyo mu nsonga zino for instance nja kuwa ekyokulabirako twalabako waneeno akabinja k'abakulembeze ba MP abava mu Northern Region we waaliyo ekibbattaka baavaayo ne batuula ne bagamba bannange tukooye okutubbira ettaka mu kitundu kyaffe era ojjukira bulungi nti recently waliwo omwami bamuyita Gilbert Olanya abalaala abamu baali bagenzi okutwalayo ente era okuwamba ettaka lyabwe ne bakola ki ne beerwanako era ente ezisinga baazitemaatema ezimu ne bazikwata ne baziteeka ku ggombolora njagala kubuuza mukulu Yekolera lwaki ebintu bino ebyokubanga abantu bakwataganira wamu tetubiraba nnyo waneeno nti wano mu central waneeno lwaki tetubirabye nnyo nti wabeerawo ensonga gye twandibadde tuggusa nga abantu ba wano lwaki abantu bano tebakwataganye kulaba nga bakolera wamu tugambe nti mulimu ensoli n'ezeekweka mu Buganda nezikyusa amannya nga zikozesa amannya Maganda oba kiki ekiganye kubanga nja kuwa ekyokulabirako ekintu ky'ettaka twandibadde tulengera kubanga tulinawo abakulembeze abava mu Buganda gye bayita Buganda Caucus nti be bandibadde nabo abasaali ku kwogera ku nsonga eno kiki ekiganye mukulu Yekolera gwe nga bw'olaba bunafu buli ludda wa tukole tutya tuyambagane tutya newankubadde otuwadde solutions ezimu naye tuyambaganye tutya awantu awo kubanga Yekolera ekintu kye bayita ettaka kikulu nja kuwa ekyokulabirako mukulu Yekolera nze ndi musajja mugisu ate ndi musajja Muganda naye ndi mix naye nze bamala okunsala embalu mu tribe yange ne mu culture yange baŋŋamba ebintu bino wammanga bibiri ne bw'obuuza omugisu yenna ekintu kye bakugamba ky'osobola okufiirira n'ekuba kufa bakiyita ttaka omuntu yenna akwata ku famire yo era ffe bamala okusala bakuwa ebintu bye bakukkiriza okubeera nabyo ng'omusajja mubeeramu ejjambiya n'effumu mu nnyumba to protect you and your family and your property lwaki ebintu bino bigenze bivaawo nnyo ate ne tulabanga ebintu bingi nnyo bye bakola okulabanga abantu ab'omu kitundu ekyo tebapeyinga nnyo too much attention kiki ekiganye mu nsonga eyo kakati Abaganda batuyita bazirindaba olwange
yensonga lwaki drone esobola okujja newamba nga neiba akutunuulidde ayenda matovu yegwe nalukengi tetwefiirayo kubeera bumu ate kati ekitubulamu nti abaganda ffe abaali badde olukoba olugatta munanga letwafuuka jambiye eyawula ne bw'oligenda e London n'osangayo muganda munno ajja kutunula eri kyokka ate ye omunyankole bw'ava ewaabwe ekibukula najja e Kampala bw'asanga munyankole munne oyo aba munyabuzaale ekyo kyetubulamu ng'abaganda okweyagala n'okweyagaliza today lwaki nkugambye ti omuganda si mulungi mu kusiba lukoba lugatta mulungi nnyo mu kutema okwawula lwaki abalwanyisa Kyagulanyi tekuli bamugisha lwaki tekuli ba Masaba lwaki tekuli ba Mukwasi lwaki tekuli ba Mufumbiro lwaki beba Mukasa lwaki beba Sali lwaki beba Nakangubi lwaki beba basajja Mivule lwaki bebani nti amannya agasinga okuba Kyagulanyi ku mikutu gy'amawulire egisinga gaffe baganda banne naye ate mukulu yekolera naddala kubanga ffe abaganda twayinanga enjogera twalyanga nammwe nga tweyagaliza okuba ku top from day one era ensonga lwaki bassekabaka baalinga balwanyi kwagaliza Buganda kuba ku top naye kuba ku top nga kugaziya nsalo essaawa eno abaganda twagala tubegerako kojja omugezi nkutumidde muganda yange essaawa eno abaganda twagala nnyo tubegerako twagala nnyo obukungumuka twagala nnyo enyeera naye ate ne mukubalengeza nti waliwo enkota yaffe musirusiru n'agamba ti ffe tulina kuba babegerwako obwakabaka bw'Enzulu bwagwamu nabe gye buvuddeko baali bumu oshegeera lwaki anaataka tu one Uganda is not anaataka tu all Baganda nga wanaataka tu Mugisu it is anaataka tu all Bagisu oshegeera ekintu ekyo gende ku kirala ensonga eyo tugitemyetemye ne tugiyitamu katono bannayuganda abatule by the way njagala okubeebaza mwenna abakatujoyininga mukulu kojja omugezi nkulabyeko awo ne ttiimu z'endala waliwo n'abatulabira eyo ku ttiimu ze ez'enjawulo bannange okuggyako nga mwina kye mwalabye buli eno kye tuba twogerako ekitonotono mukulu yeekolera kyemmanyi yeekolera okyalinawo akadde nina wakadde sebonze kasita neereeta mba neereese omanyi oyinza okuba nga ogenda kuyiriba ebyaffe tubitegeera ebyokuyiriba kakati mukulu yeekolera tugenda kushiftingako tugende ku nsonga tugendeko ewalala nga tuvudde ku nsonga gye tubaddeko njagala okwaniriza buli muntu eyakatujoyininga bw'oba oli mupya ku peegi eno ky'oba okola kiri kimu likinga tufollowinge buli wamu tubeerako wano mukulu wange yeekolera oyo abeerako alina omukutu baguyita yeekolera music analyst alina YouTube channel ebeerako ebintu ebyenjawulo naye ogendayo olikinga yesebo ne YouTube ye gyeri osobola ogendayo n'olikinga n'ofollowinga and by the way nga sinnagenda wala bannayuganda bannange abatulaba ffe abali wano aboogera nammwe nze ne mukulu yeekolera si ffe abasinga okutegeera ennyo naye naffe tugezaako okulaba nga ekitono kye tusobola atusobola okibateekamu nammwe muyongerezeeko awo tekikukola bubi kino ngenda kisaba buli muntu atulaba wano we tuli tetukozesa mafuta tukozesa data tuyina ebintu bingi nnyo bye tuteekamu bw'oba oli eyo nga puroguramu eno ekukoledde ng'owulira olina kyosobola okukola osobola okunya nze ng'omuntu
nyinza okubanga wendi ndyoke naye mukulu yekolera ayinza okuba ava ku live kuno naga nti bane programu ngitegedde njagadde akasimu kange kaddata yekolera kakano toyina kyovaako kukwata kaddata tekaba kasiimo oba nti okulirira naye nti nenca nina okuweereza eggwanga naye nza okuweereza musisita enfuga ddata eyusisa nfuga ompadde mafuta gakomawo ku mpewo nca amafuta yeddata ate munaye nange era ndi muntu atakyakola aba ku dduka atakyakkirizibwa kubeera mu public domain era temukyandaba ku zi YouTube oba ku zi TV oba ku zi interview nange nina abaana ndya kakati gwe munnayuganda atulaba kakati ensonga gye mbadde njogerako yeeyo nti gwe oyinza okubanga gwe tosobola kuyimira n'ojja n'okola ebintu yekolera byakola oba nze byenkola naye tolina kyovaako ga nti ye munnaye yekolera kaddata kange kaako era buli amwagala tujja kuba tumaliriza wano ojja kulaba engeri ajja kuba akutegeeza engeri gy'osobola okumusisinkanamu oba n'omuwa kuba omuwadde enkyakomewo ate n'ekira kino kankibagambe bannayuganda njagala kino mukitegeera okuva n'olwaleero teri TV egenda kubagamba bigambo bino teri radio Uganda egenda bagamba mazima teri muntu mu Uganda kaabe politician yo yayambala ettaayi aba bavuga emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi abatuula mu AC Teddy angambye muwe MTN namba mwanyiraze Teddy MTN namba eyo yonna ekusifu nnyo njigabira inbox yingira ka WhatsApp kange 070 7 8 28 0701 748828 e WhatsApp namba yanga naye ku mobile money leta budulu kikomeko naye ngosoka kumula ku WhatsApp namba yo nenkuwa MTN ndiyo MTN najijja mu rukani sikirizayo yatyama tweyanze so mbadde nkyabagamba baganda bange nti bwe mba mwagala tukomewo n'enkya nga mukyayagala information kubanga e Uganda bakola kye bayita censorship tebasobola kuwa gano mawulire era bajja kuwa mawulire ga buseegu mawulire ga kunoonya mawulire ga kwevuma we have to teach our own self tulina okwezuulira amazima bw'oba mwagala enkya tukomewo toyina kyovaako kugamba nti no nze osobola noga nti no nze yeekolera buli lwanja najjanga live nze data we namukwata oyo namusasula tekirina buzibu tulina kyovaako noga nti yeekolera bw'aba ayagala data wuuno bw'aba ayagala kano kaakano so that yenkya kubanga byayogera e Uganda teyagenda kubyogera bw'oba oli wanongoloza nti waliwo agenda okubyogera akusaasira akakalango njagadde nkayiseewo ekirala tubasaba bannayuganda bannaffe obudde ne views zemuwa abantu abatalina makulu omuntu najja n'ayogera ebyekisiru naye nga muli kulya abantu 100 3 4 5 mutudde temulina kye mufunye tubasaba zino peegi muzifuule empeegi z'ensonga nga bwe mugenda ne mukulembeza obuseegu ne mubulaba ne mukulembeza ebintu ebitatugattako tukole emikutu gya peegi Masaba Abannayuganda ojja kuba neyoolekamu Bannayuganda bonga bo bali stressed oba kakati essira balitadde nnyo mu kunoonya amasanyu ne gye bawemulira y'ensonga lwaki ne kwasa tumulumu December kyakizifuna batono okusinga enkuuka basanyukira Bannayuganda nti ojja kwesanga omusawo omuganda akuŋŋaanya ssente nnyingi awo mu kabbo okusinga iza kuŋŋaanya nti musaba omusaga nze tompa binusu naye munogera mu muzikiti olina akasuka ekinusu ky'ebitaano nti nti ebintu by'ensonga tetubitwala nnyo ng'ensonga naye kyabuvunaanyizibwa nnyo n'obeera awo wali future ya wali kujuna otherwise ojja kufiira mu comedy store ate tebaafiiridde ku Freedom City bafiiridde ku Freedom City oyinza onnoonya ennyamba kagene gakwettira kakati omugulu yeekolera tugenda kuvaawo awo baboogera ku nsonga ezo ezirakwatako mugende mulabe abawemula abagenda simanya bayogera zidoolo n'osanga oli ku live n'akulaga wayingidde ettooyi n'akulaga bannaye bwenfumbye akatogo but at the end of the day akakatogo koolabye ng'alya n'osanyuka enjala ejja kkuluma ojja kukajjukira kale bano bo baali akatogo kulaya kakati ate singa wajja ne tulimu olubimbi luno
olw'okukyusa ensi yaffe ne tufuna olusuku lwaffe. Yes sir. Waliwo omwana akola live n'agimalako essaawa ezi n'agenda mutoyi n'agenda kuwa n'abalaga ku iPhone n'abalaga ku ngatte empya n'abalaga ebizigo bye yeesiiga n'abalaga kalifuuwa ng'ate kwe bali bamulabye nobagamba kyokka mulina obudde. Naye engeri gy'ompadde amagezi ago ng'agadde nnyo mukulu yeekolera, tukkirize ffe tugende n'abaliwo, eyo nsonga nkulu nnyo. Ate n'ekirala kizibu nnyo okukonvinsinga buli muntu, naye bw'ofunayo abakugoberera genda n'abo abalala bajja kujja. Mukulu yeekolera awo tugenda kuvaawo. Mukulu yeekolera njagala tutunuulire essiga eryekoledde amawulire ensangi zino. Wagambye nti of course tojja byogerako, naye kiba kirungi nnyo bannayuganda ne bamanya, kubanga tukyalina bannayuganda ate nga balina kuno ku mikutu nga bakyalina n'essuubi mu ssiga lye bayita erya Parliament. Mukulu yeekolera tulabye ebintu bingi nnyo ebbanga eriise nti Parliament eno ye Parliament gye tusoose okulaba abantu abava ku mulamu ogutegeerekeka ne batandika okudisikasinga ensonga z'amaka nga bw'onaayombera ewaka then n'oleeta ensonga zo. Njagala kubuuza mukulu yeekolera, Parliament eno yennyini tulinamu abakulembeze abafa ba National Unity Platform. Kitegeeza nti naffe accountable ku Parliament eyo, era bwe baba bavunaana tebavunaana nti abanuupu bakoze oba tebakoze, wabula bavunaana Parliament as a general. Mukulu yeekolera njagala kubuuza, kubanga bino ebintu obifolowinga, njagala kubuuza nti Parliament ya Uganda eno munnayuganda abeere na kifaananyi ki mu Parliament eno eya Uganda n'abakulembeze bonna abagituulamu, kubanga sigenda kusosola Parliament n'abakulembeze bonna abagituulamu. Munnayuganda ali eyo ebweru eyo atulaba waneero, n'omulala ali wane Uganda akyayina essuubi nti Parliament osanga mugiwaayiriza ejja kukyusa ejja kutereeramu. Omunnayuganda omusiigira kifaananyi ki ku nnyumba eno? Nabana abasajja batugamba nti bo ba honorables beetaaga ebitiibwa byabwe, tetubawadde kitiibwa. Ensonga ezo ozisamarayizinga otya munnayuganda afune ekifaananyi ekituufu ku Parliament ya Uganda? Ekisooka ekitiibwa tebakikaka. Tetusobola kunkaka kuwa kitiibwa. Oyinza n'okuba essajja eddene nga ekitiibwa kikubodde ne bakiwaka yeekolera akatono akampi. Kitegeera ekitiibwa kyo kye kironda omuntu okusinziira ku nneeyisa ye, si ggwa kironda. Ekirala munnayuganda nkusekeredde era nkusaasidde gwe akyalina essuubi mu Parliament y'e Uganda. Parliament entuufu yeeno kwe tuli olwaleero, naye temwagala gipandinga ate yo. Ababaka mubasaasaanyizaako ssente zammwe nnyingi, bakola ki ekisinga Masaba yeekolera kyakola oba Lumbuye kyakola oba SPL kyakola? Kati ove mu Parliament gye bayita Itongwa ogende ng'ozuŋŋaana ne Parliament wali ku Parliament Avenue gy'osasulira omusaala. Kristi banja yeekolera nti kino lwaki tokyogeddeko kuba yajja kyogera ku bali bali mu nsawo za Museveni. Nti n'ababaka abatono be tulinayo obasaasira. Kuba ye Museveni bw'aba agambye nti njagala kino y'alina nnamba ne bw'alaba nga nnamba egenda mulyamu olukwe ayiwa amagye. Naye nga Parliament ki esinga yeekolera? Teri Parliament esinga yeekolera, teri Parliament esinga Masaba, teri Parliament esinga Freddy, teri Parliament esinga Asimwe, teri Parliament osegeera. Ezo ze Parliament ze mbadde mmanyiwo. Kubanga ze zikufa endowooza z'abantu. Gobadde okimanyi nti Museveni anti okusinga bw'atya ono Guy yani? Ono Guy Bashiri. Of course. Neganjiribya. Kali kitegeeza lino lyeppeesa eddamu, Masaba yeppeesa eddamu, Asimwe yeppeesa eddamu, Lumbuye yeppeesa eddamu, mwamaani mugateeke mu kayumba ak'obuyumba. Osegeera? Kati Parliament ya Uganda bwe bassa temuli mpewo, Lubaale yadduka. Yasigala kiyumba. Omanyi abantu balowooza nti buli ssabo wali amesa
abagasigala nga meetoloovu era nga kasubi naye nga temuliimu yadde emmandu ennema. Yes. Ye Palamenti ya Uganda kizimbe temuliimu mulama munda naawe. Yes. Yes. Tweyanziza mukulu Yekolera muganda affe Aroze Media nawe tukulengedde. Bayira leero abantu bakweyanziza nnyo mukulu. Aroze Media munnange nja kuyitirako eyo. Yes. Era ebadde nja kuyitirayo essaawa yonna era mugemu mu following nja kuyitirayo ndowooza okukutta wiiki ejja. Yes. Bayira mukulu Yekolera njagala okwebaza waliwo wano abantu bagambye bagenda kuba sponsoringa Palamenti yaabwe eno gy'oyogeddeko tujja kuba tweyanze. Bayira we bannayuganda tubeere sinsiya. Bw'oba oyagala ekintu olina okiteekamu. Nze tonsuubira kati nze nsobola okuba nga wendi ndyoke naye mukulu wange Yekolera ayinza okuba nga alina kyayagala muyambeko ekitonotono. Ate tojja noga nti abatuusa ssente. Nze sikusingira mubaka azibba nga tolina nawe ozirabye. Nze njogera ensonga omubaka gy'atasobola kwogera. Yes. So eno esofuuka program buli wiiki ng'ejja ku Yes. waliwo abasasulira data agikola. Yes. Era mukulu Yekolera njagala kukakasa nti wiiki ejja already tufunye abantu bagenda okusponsoringa nga program eno. Eno program egenda kutambula. Yes. Koli tata ani akutte network yaffe bannange mukulu Yekolera komawo iteekebwa installation. Yes. Ani oyo ng'ajjayo obwanga okwogera nga oyogera nga anitamu egambo oli musiiwuufu wa mpisa zanitamu nina eddembe limugamba nti munnange weeyerusa n'obwongo bwasaanuuka ebizibu bwa mpuga asobola obyogera bino temumuwa omusolo. Yes. Omwana ngambye pini yo namba nderayo namba kwa omwana alabika agera kumpa jimpandikirawo njipininge mukulu Yekolera jimpandikire njipininge waneno giwandike njipininge wa ate ono muganda wange mwekakasa ono Romani mwekakasa bw'aba ayogedde aba akitegeera eno program mugenda gisponsoringa. Iyo enamba eri 0774882828 eno program ereta manya ki muganda wange abantu bategeere Abuduru kikomeko. Okay, baganda bange eno program ey'olwaleero mmwe muyina ogisponsor. Tugenda kuba tubeera n'omusomo guno by the way tugenda kuba ne program mukulu wange Yekolera ajja kuba mbuulira era tulooza kyemmanyi Yekolera ejja kuba ekolanga ku Olwokutaano kubanga lwe tubeeramu ng'ofunyemu n'obudde kinaasinziira gwe kyona otugambye. So baganda bange yes. Tujja kukyusaamu ku budde olw'abaganda baffe abamu ababatannazuukuka. Yes. Kale mukulu Yekolera njagala nga tunaatera okuba nga abawunzika kubanga tetwagala programu ebeere mpamba abantu abasinga tebabeera na kadata ate baba baagala okugiwuliriza. Mukulu Yekolera njagala tunulire ku nsonga eya tulengera amaloboozi ag'enjawulo batuwulira amaloboozi ag'enjawulo nga abantu bagamba nti abantu abamu era tuwulira nga bagamba nti Bobi Wine yatugamba tumulonde tubimulekere. Bobi Wine yatulyamu olukwe. Bobi Wine ye family ye tebagikwatangako mu lugwe abaana bonna bebakutte tebakwatangako wa family ye. Bobi Wine tafiirwangako muntu we. Bobi Wine abassa abaana yabatisa ye family ye eryoke. Mukulu Yekolera njagala kuwulira abantu abalina endowooza bwetyo kubanga eyo ye narrative evugibwa abantu abamu aba NRM n'abantu abamu abatwekwekamu. Mukulu Yekolera omuntu singa aba alina statements bwezityo ng'azifulumya kubanga twagala kuikuputinga abantu baffe twagala kuteekateeka abantu baffe engeri gye basobola okuhandolinga ekintu bwekityo. Mukulu Yekolera ensonga ezo ozogerako ki? Kyonna nnyo era kya buswavu nnyo nti ababasigamu ebigambo ate be bakolera Museveni. Yes. Nosanga omusumba Bugingo n'agamba Museveni bamuwaayiriza bamwogerako ebikyamu naye nze gwe nfiirako ne mubuuza. Yes. Enkeera y'omu najja n'agamba mwe babatta yavuga ddaga mwe basiba
yavuga ddaka ate nga yasoose kuga nti Museveni muntu mulungi ani atta ani asiba. Yes, sir. Era abagoberezi ba Bujingo, they are not disciples, endiga zino zi disciples, but they are sheep as in endiga. Sheep, si ndiga zi disciples, ezo ndiga sheep. Museveni si mutemu, mbakira Museveni aleta n'ogamba nti Bobi abattisa yaddaka ani atta. Era gwe Bayibuli gy'osoma ne Katonda gw'osaba akkiriza okukolagana n'abaweesulula ebyo ebibumbi bye bataaweesa. Gwe Katonda gw'osinza akkiriza okudayininga n'abatemu. Kati yenna akola statement eyo nzikiriza nkugume n'ekivumo kiri kino buli mujjegga. Yenna akola statement eyo monna Uganda. Yes, sir. Oli mujjegga ye ekirala. Bakwata ba Yekolera. Bachagulanyi tebamukwata. Enjovu bagitwalira mu kaveera. Awo balina ekkomera erisobola okukondenga Bobi Wine omwezi. Tebannalizimba. Naye nakyo baali kyagadde. Naye enjovu tebagikwatira mu ki? Tumubaweemu ewiiki. Tumubaweemu. Eso. Chondo bonnangi. Pakati mukulu Yekolera. Eso. Twali mukwasa atefe batta then obwo bulumi bwoyitamu bukujjukize nti gwalina okusooka okubeera omusaale kwenunula. Eso. Gwalina okumanya obulumi bwo. Nze Yekolera ojja kwesanga lwesiridde lwemmanye ennaku nga gwe abaana bo bagobye fees. Eso. Ate era still nze bw'oyagala njogere ku fees w'abaana bo be bagobye. Otyo? Ngoya lwa munyindo tulina kulwejja ffekka nnyini mufu yakwata awawunya. Eso. Eno mmere yakugirire wamu mmere ya dduwa piraawo tulire ku luseniya lutya. Lumu. Nze jaddumalawo nyambaako naawe lyako. Eso. Buli omu akola ekkatala lye n'obuvunaanyizibwa bwe oba osanga tulituuka ku mulamwa lazima oba ku kinyusi lazima. Eso. Yes. Muganda nge Yekolera nzikiriza nkwebaze tunaatera okuwunzika ka programu kaffe nzikiriza nkwebaze n'abagoberezi bonna ababadde ku programu yaffe eno. Njagala kuddamu okubajjukiza nti ennyanja gye tutaddewo wansi mu abakatujoyininga tugayise amafuta ago okugamba ayagala yenna okubanga ayamba ku kaddata oyinza okubanga gwe programu ekunyumidde era programu ekukoledde nga kyosobola okukola kubanga twagala kugifuula official nti nfo ky'okugenda ne muwuliriza TV zammwe ze mumanyi ez'e Uganda musobola okuyimirira ne programu eno n'ebeerangawo buli Lwakutaano ne tulabanga musobola okuyimirira naffe ate tekigaana muganda nge Yekolera kuga nti ku kyoyogedde akasooda kaako tolina kyofiirwa kubanga musobola okuziwa abantu nga tebalina ne kye bagenda kukola. Tewali wantu wawo osobola kusanga information ntuukirivu oba ntuufu nga gye tukuwa waneeno. So buli muntu anaaba ayagadde eyo ennamba eri ku mobile money ya mukulu Yekolera si yange sitaddeeko yange eyo mukulu Yekolera nze esobola okuyiiya mu ngeri yange ndi musajja mujjagujagu mu ngeri yange naye buli muntu ali kuno anjagala kusaba bw'obanga programu eno ekukoledde tolina kyofiirwa gamba nti mukulu Yekolera kaddata kaako mukulu Yekolera kasukaali kaako mukulu Yekolera kasoda kaako kubanga takyakola mwagala okumulaba nga ali mu kkomera obanga takyajja kubanga ajja n'abawa amaanyi ne twezaamu amaanyi ne twezimba ng'abantu. So mukulu Yekolera n'abatu bayire n'abalala abakajoyininga musooke mulayikinge pages zaffe zino Masaba media mugirayikinge olugio mulayikinge Yekolera mulayikinge alina ne YouTube channel Yekolera music analyst musobola okugenda okola ebintu bingi Itongwa. So abakatujoyininga njagala okubeebaza tetwagala kukola programu mpanvu kubanga abantu data abasumbuwa ate n'obudde. So mukulu Yekolera nzikiriza osibula abantu bano obeeko n'obugambo bw'obalekera muganda wange tulabe nga abantu bano tubasibula badde bagende batetenkanye obulamu bw'ensi eno. Baganda bange ne bannyinaze amannya nze Yekolera Itongwa wabula nina project
je ndiko eyokulaba nga tukyalira ku family ya comrade waffe Sanya eyavuddeyo na bemmeza mu kooti emirundi mingi azakubanga emmeza mu kooti batulanga kuwagira Kyagulanyi batutulugunya lwa kuwagira Kyagulanyi amawulire genfunyeko nti yonna gyali mu kukomera ebintu byabizeemu olwa statement gye yakoze ki ate nga naye yabadde akisuubira naye yeekyaye yanyigirizibwa nnyo ne yeekyawa nti waakiri okufa nga ffa kanfe nga neerwanyeko omubbi waba akuzinze n'akugamba kujjambiya n'ekisa okuttisa eki byonna kubeera kufa then fatalisiti nga weerwanyeko than okufa nga fala kakati muganda wange oyo abaana be baba baana baffe kubanze Masaba oli muganda wange okusinga muganda wange twaliyo agamba nti Museveni abeeyo oba agamba tebinkwatako nze ndi Newton kitegeeza abaana ba Masaba baana bange n'abaana bange baana ba Masaba abaana baffe famire ya Sanya n'omukyala twali twagala gikyalirako naye mbadde nsaba Bannayuganda ennaku z'omwezi zigenda kuba 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu mbadde mbasaba Bannayuganda bannange mumperekereko mukumperekera okwenjawulo nga twetisse muntumme nga bwe muzizenga muntuma gulira ono piki bala emmere ya Jakana sondera Jamushidi sondera mukyala ono gayani ono muganda waffe ono gayi gwe bakata erinnya linvudde mu mutwe ono gwe nakolera live nensondera mukyala we Capital nga atugambye talina mulimu ne tumusonderaawo akasaalu so nga bwe muzizenga muntuma Bannayuganda bannange ne leero muntumye obaka nja kubutuusa mwezi 12 byalina koolina oyinza okuba okyalina omukisa abaana bo bakulabako mukyalya nabo naye nyamba nkwatirayo konna koolina ne bweguba mutwalo ne lwa 10 ne bweziba 15 nga 12 ngadde njagala tugenda kukyalira ku famire eya muganda waffe Sanya ye gy'atakyasobola kwakisesinga twatwalire ku buyambi ne mukyala tulabe kikyayinza okukola mu kyonna kye tunaaba tukuŋŋaanyiza oba wanaabaawo n'akataka nga balinawo akapoloti tugenda bateeramu akazigo muganda nga check your account balance ngenda kukeberako nga nvuddeko kwakako obugundi naye neyanziza taata mukama akuwa omukisa so njagala mukyala bw'aba alinawo akapoloti tukateekemu akazigo anogengamu emitwalo gye 5 bw'aba talina kapoloti ezalikoze okuzimba akapoloti tumuteerewo akadaala ne bwekaba kabunyanya so kyonna ky'olina kyonna ky'osobodde ku nnamba yange 0704 748 0701 748828 ereta Abdul Kikomeko muntume nja kutuuka ng'era bulijjo we muntuma nentuuka era mbasaba mumperekereko naawe atali ku ground osobola okumperekerako mu ngeri ey'enjawulo ennaku z'omwezi 12 tweyanza ge mukulu Yekolera nzikiriza nkusiibule kubanga kyemmanyi olina by'oyagala okwasaganyawo tweyanza ge muganda wange amiina bankuumire mwenna tusinkana olwokutaano oludde inshallah oyo muganda wange Yekolera bwetyo bwe tumaliriza programu yaffe njagala okubeebaza once again. Thank you very much guys abazze ne mutulaba bobanga this is your first time okujja wano kyogenda okola kiri kimu kyokka liking a page ya feno then following sharing a page ya feno the following we are going to be here every Friday njagala okwebaza muganda wange Yekolera nti bwe muyita tagaana tugenda kuba n'abantu ab'enjawulo naye tugenda kola special edition every Friday tujja kujjanga twogere ku bintu sina kwogera kokka tulina okugenda mu maaso okukola ebintu eby'enjawulo njagala okubebaza okuba abawuliriza abalungi munansonyiwa sibawadde mukisa ndabyeko baganda bafe abadde baagala okwogera naye tujja kufunayo olunaku tutenga amasimu oba tubayite tukolere wamu for today tubadde tuluwadde muganda affe Yekolera okwogera ku bintu eby'enjawulo kano ke kasembayo buli munnayuganda yonna gy'oli tewali agenda kuleetera Uganda gy'oyagala buli ky'oyagala kirina mu ngalo zo oba tosobola kuyomba oba tosobola kulwana oba tosobola kuwugana kozesa essimu yo essimu gy'olaba kyakugwanyisa don't just use it okwevuma don't use it okwerangira togikolerako kusharinga buseegu essimu esobola okujja mu lutalo essimu esobola okusevinga nga bagenda kutta all you need to do is to study soma how to use a phone soma ky'osobola okukozesa essimu buli ky'oyagala kiri wano omuzungu ekituteera wano olutalo lwe tuliko terukyasobola kugenda mu nsiko ensiko yammwe yeeno
bw'olaba ka video konna ng'omuntu bamutulugunya kakwate ka sharing. Bw'olaba omuntu yenna alina gwe batemula kakwate sharing. Bw'olaba omuntu yenna gwe bagwa ku ttaka kwata sharing. Eyo ye weapon y'esooka. Ekirala teweerabira. Mu lutalo lwe tulimu gwe nkwetaaga naawe oneetaaga. It is not all about nti onjagala oba tonjagala. Tetuli mu beauty contest. Tugatta amaanyi mu bituyamba. Oyinza okwawukana nange naye ekituyamba ng'ensi tugatta amaanyi. Teweerabira okubeera mobilizer yonna gy'oli. Oba oli mu Uganda oba tuli mu Uganda. Kikukakatako okubeera n'abantu at least ekitone nnyo abantu 5 ku kyalo nga gw'obayina bakomanda bo bawuliriza gw'obawa command. Awo tujja kusobola okukyusa eggwanga lino. Bwe tunaava mu different directions nga tusindika buli omu n'akwata waakutte. Museveni ajja kuba taliwo. Naye bwe tunaalinda Bobi Wine amale kugenda ku paalo ffenna tweyiwa. Bobi Wine agende mukono ffenna tweyiwa. Gundi agende tetugenda kumalako. Museveni olutalo teyaluwaana bw'ati. Museveni yalwana naye baayina ebibinja. Waliwo ekyakayiira, waliwo ekikye, waliwo ebirala. Ebirimu gye byali bikola obimanyi. Waliwo akabinja akaali katematema ebintu byonna ebiyamba gavumenti yaliwo. Waliwo akabinja akaali kakontrol akabba amafuta. Waliwo akabinja akaali kalumba banka. Waliwo akabinja akaali katemula. Waliwo akabinja akaali katta abantu. Waliwo akabinja akaali kakuba abantu obukumbi. Baagenda okukola bwe bati nga balina meeting point nga abannansi bonna bakooye. Kati gwe saagala naawe okolenga bwe naye nkugambye nti mwekolemu omulimu. Tolinda Bobi Wine kutuuka mukono. Tolinda Bobi Wine kutuuka Wakiso. Tolinda Bobi Wine kutuuka Kakesese. Tandikiraawo wooli. Olaba obunafu obuliwo. Mwekolemu omulimu. Bwe munaatandika okudiiringa na bano tunaagenda okutuuka ku kinyusa ekinene katunga tuyisa mu jjenje kalo. So n'ebigambo ebyo munzikirize mbasiibulire wano. Munansonyiwa leero tetutaddeeko link ya kutwitinga naye tekitegeeza nti tetuli mu kutwitinga. Bw'oba oli eyo ng'oyagala kuyingira Twitter demonstration group, noonya omukyala gwe bayita Ramula, noonya omukyala gwe bayita Irene, noonya omukyala gwe bayita Ahereza. Bw'oba tosobola mwekolemu omulimu. Osobola okukola group yo nga y'abantu 5. Mwe abaana abali e Saudi n'abawadde amagezi. Bwe muba muduweetinga video zammwe nga mukola kati mukiteeke ku international kubanga mwakirabye bulungi ti ne minisita wa Uganda tali willing kubawuliriza. Kati kye kiseera nabo bennyini mubaabye kubanga kampani zino zaabwe ate bazifunamu. Gwe gy'oli bakufunamu bakwetaaga bino bye boogera just baagala kumalamu maanyi. Naye they need you more than you need them because you give them money mubawa omusolo. Mutandika okulumba ebibinja ebyenjawulo. Bw'oba olinayo kampani gy'omanyi ey'amaanyi mu Saudi nga ya human rights girumbi. Mugende kugundi ku mikutu egyenjawulo, mugende ku airline yaabwe, mugende ku tourism sector yaabwe, mugende ku visit Saudi, mugende ku nnyonyi zaabwe, muteekeyo amaloboozi ago. Trust me bijja kukola. Nga mwegatta ne mugwana ekyentebe musobola okwegatta ne muggusa ekintu kino. Kino njagala kibasaba kubanga kikola. It works. Don't stop dreaming. Tolekera okugamba nti tekijja kukola. Kikola. Kigezeeko. Sigenda kwogera bingi. Njagala mbeerekereze. Mbeebaza mwenna mwenna ababaddeko ku programu yaffe abafollowinga Masaba media channel. Mulaikinge, musharinge. Osobola n'okunyiiga n'oboostinga page yaffe. It is upon you. Osobola okunyiiga n'osponsoringa programu yaffe. It is upon you. Naye njagala kubajjukiza nti muganda waffe enamba gye tupininze eyo ya mukulu Yekolera. For the good of this program ebaddeko leero osobola okuweerezayo kwoweereza kasukaali ka airtime akasoda byonna tulabe nga tuyambagana. Tewali parliament esinga eno. There is no better parliament which is better than this. Teriiwo kubanga bino bye twogedde togenda bisanga nga MP abyogera, togenda kusanga chairman nga abyogera, togenda kusanga mayor nga abyogera, togenda kusanga nga minister abyogera. Ffe tubyogera, ffe tukiikirira mmwe. Kati mwe tubasaba mubeere eddoboozi, mubeere bafanda, mubeere bapromota, mubeere basponsor aba programs nga zino. And trust me, tujja kudelivaringa. Tetuli bagezi nnyo ne tusobola okukwatako kye tusobola ne tukikola. Munzikirize basiibule bw'oba omanyi nti obadde tonda likinga page yaffe eno girayikingi ate ogifollowing oteekeko notification we tujjira bwe pa ng'olwedde ofuna information. Munzikirize baganda bange basiibulire wano naye njagala okubajjukiza titulina baganda baffe bali mu makomera. Tuyina abaana baffe abatannaba kuddayo ku masomero. Osobola okukwatayo abaana ba struggle ne bw'abeera omu n'omusasu ya school fees. Osobola okukwatayo abaana baffe abaana b'abaana baffe abalwanyi baffe abaatufaako n'osasulirayo omwana omu school fees. Bw'oba toyina ngeri gy'osobola ku accessinga nze ninayo ku baana be tusobola okuyambako. Of course abamu tubayambyeko naye era demand nnene. Naye bw'oba
oli eyo ng'olinayo k'olina naawe osobola okuntuukirira. Njagala okwebaza waliwo omukyala buli kaseera mwogerako omukyala we bamweta Agnes. Kyalo oyo yenna gy'ali yatuyambyeko. So ffa twakazaayo abaana 6 ku ssomero ne tubasasula school fees. Twebaza Katonda. Abamu temujja bala muleke muve ku bano be mwalabye wa president. Naffe tulina bye tukola eyo. Twazizaayo abaana 6. Abaana b'abalwanyi. Abamu nga baba coordinator baffe abatali mu Kampala. So ebirimu mingi nnyo gye tukola. Oyinza obutatulaba mu kibiina. No, it is not about kuyamba nti Bobi Wine atulaba. Because if abamu bye tukoze tusinga n'abantu abamu abalowooza nti balina kye bakoze. Njagala okwebaza omukyalo oyo nti twasobodde okuzaayo abaana 6 ku ssomero. Abamu nga bakomredi baffe, abamu nga bambi babacoordinator baffe mu ngeri yaffe. Naye era tukyalina obwetaavu. Ate nga ssente ezo teziba nyingi. Munnange emitwalo 5 egyo gy'olaba. Uganda gisomesa omwana ku masomero gaffe gano ge mumanyi. Emitwalo 10 gy'olaba gisomesa. So don't underestimate any coin gy'oba nayo. Esobola okugula ekitabu, esobola okugula ekkalaamu, esobola okugula penso. Njagala okwebaza omukyalo oyo bayita Agnes. Thank you very much. Mukama akubalire wajje. Era gwe from day one. Etaamu eri eyaggwako twasomesa twawerera abaana 8. Taamu neggwako. Naye temumanyi ssanyu bazadde abo gye baalaba. Waliwo omukyalo omu yazirika n'okuzirika. Kuba omwana ali tamanyi nti ajja kumalako taamu. Yazirika n'agamba naye muli bamalayika. Yazirika. Twamuwa essanyu. Omwana ye twamuwa essanyu. Era kyemmanyi Saala gy'atusabira simbi. So thank you very much guys. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abayimiridde naffe ku page yaffe mu Masaba Media Channels. Thank you very much. Tujja kuba tuleeta abantu ab'enjawulo naye specifically ku Friday tujja kuleetanga muganda affe Yekolera. Naye it is going to be upon you. Njagalayo ba sponsor 4 oba 2 baga nti ze program ya Friday ngenda kugisponsoringa because this is the best parliament you can ever get. Njagalayo abantu 2 oyinza okubanga tosobola kujjayo face nga bwe tugijjayo toyina bigambo nga bwe twogera naye ng'olina mu ka facilitation. You can facilitate this program. There is no better program, better parliament than this. Kubanga wano bye twogera tewali editor, tewali promoter, tewali ani, wano twogera raw information. So ba sponsor tujja kubaaniriza. Gwe noga nti buli Friday eyo program nze sponsoringa. Era bonna abo oyagala tubuulire wano ku bantu nga tubagamba ti bannange eno program eri sponsored by this and this and this person. And take up that opportunity. Funa omukisa ogwo because buli kyoinvestinga mu struggle ojja kifuna. Tosobola kuyimirira n'abantu n'otabeera wa mukisa. Tosobola kuyamba muntu atalina kyakulya Katonda n'atakublessinga. Tosobola kusponsoringa kintu nga kirwanirira eggwanga n'otafuna mukisa. It is better you take up dynamic samwandi badde mu gipiikinga abasobola noga nti your program is yange. That is my program. You would be even the first people nga mukayana bukaya nga mukayanira okusponsoringira ne mukwata sente ne muziwa abantu abali mu kubala gwebuwemu. Oli nakeera ku makya ne yeyambula ne mugamba musondere sente atandike business. Watuukidde okweyambula n'agenda mu public kitegeeza nti ali willing okukola beyond that. You should get these programs mu sponsoring. Fred Lumbuye bwajja mu sponsoring because a parliament yammwe y'abanaku bana abaana bonna aboogera mu sponsoring abaana abo. Bwe tudde eri ku ground bana abaana bafa bakwata kamera abatambulira ku president toyina kyofiirwa okukwata emitwalo 5 oba 3 noga nti mbateredde mu nsako yammwe because these people need transport, they need data. Toyina kyofiirwa mu abali mu struggle y'engeri gy'osobola okufinansinga revolution. Kati eno program mba neetaaga nga sagana kugamba nti muba mwagyesoosedda because naawe kennyini ojja kufunamu ekyo kye bayita value for money. Muganda wange agambye Ivan Amakulu agambye amwin tweyanze kojja tunoonyako Eve. We need people to get these programs by sponsoring. Very simple. Data tetulina nti oba twagala musaala no. Data n'obuntu obutonotono. That's it. That is what you can do. Mukama abanjagaliye. Thank you guys for being here today. Nako olwajjo twabadde ne muganda affe Andre Anderson Ruze, one of the best media personalities in Uganda. He was here and mwalabye engeri gya reasoningamu. It is not beyond bye mulaba ku TV. He reasons muvubuka munnaffe and yatuwadde a lot of information yabadde useful. Thank you my brother Andre Ruze. Webale nnyo okutuwa opportunity kujja kukyalako ku programu yaffe. Tetwabaddeko bangi but at least yaze n'abaako kyatugamba and that is very good.
So tujja kuleetanga abantu bangi nnyo naye mukulu wange Yekolera njagala okumwebazaako for one thing. Omwami oyo abatamumanyi, he's somebody who is down to earth. Tomuweereza message n'atagiddamu ate ta undermining abantu kubanga Yekolera ku level gy'aliko yandibadde tasobola kujja waneeno, yandibadde tasobola. TV ezimukaayanira okumukyaza nnyingi, bano simanyi ba YouTuber abaagala okumukyaza bangi, naye bw'aba asobola okujja naga nti munnaye bwekiba kya struggle then mwebaza. Si buli muntu buloga nti akikola. Mulimu abantu abalowooza nti bakitalo nnyo mu revolution yenu. They think they are so expensive, they are so unique. Naye njagala okumwebaza for one thing. Tasobola kweragirako. Bw'omugamba nti tukoleyo ka program akugamba nti kanyigirize tulabe. And that is what we should be doing. I would love to see one day nga mwena babuloga tuli wano ku Masaba Media. We are discussing. Oleete ekikyo, leete ekyange. I would love to see that. Mwejjemu ekyo kipurayidi kyammwe ekyekisiru. We are all on senenes in one bottle. Tuli senene mu chupa emu. Eyo department yolooza nti oyina kakukuuniko tekayamba kujjako Museveni. Wabula bwe twegatta, it brings out the bigger picture. I would love to see you all of you guys here discussing like a Friday ne tufunayo lunaku nenda ba Jembi Muwonge wano, nenda ba Uganda Ebya, nenda ba Gundi Mapu Media, nenda ba wano Gundi, nenda ba Patricia, nenda ba Gundi, nenda ba Fred Lumbuye. What do you lose? What do you lose? Actually, it builds the confidence. That is what I'm wishing to see. And I know I will see it one day. We need to sit together to make everything together. Because what is disturbing us is Museveni. It's not me. It's not Patricia. It's not Fred. It's Museveni. They fear the power of unity. That's why when Ugandans came together to demand for the cleaning of the airport, but and they responded because mwabadde muvuga message yemu na kino kyenjagala obasaba mu bakadama muve mu bintu byokubeerawo muli mu kwetega kusimanyi muli mu programs banoonya. You are poor because of those useless talks. Mubonaabona because of those useless talks. Ekirala tugamba nti nze tebambonyaabonya. Buli bwolaba ennyumba ya mulirwana ng'ejja omuliro ne weeyongera okwebikako ebulangiti oba essuuka. Actually gwo oba weeryamu olukwe kubanga we gunaamala omuliro guli okwokya ennyumba ya mulirwana gugenda kujja wuwo. Tolabanga ekizibu n'okiginowalenga noga nti ebyo tebinkwatako. Tolinda bikukwateko. Fight before that problem comes to you. Fight. Tolabanga ekintu nga kisituse noga nti tebinkwatako. Tolinda kikutuukeko. Bw'olabanga nga balwana olutalo lw'okutereeza enguudo togamba nti nze tebinkwatako ntambulira mu nnyonyi. Bw'olabanga nga waliwo olutalo olusituse olw'okulwanirira amalwaliro togamba nti nze tebanjijanjabira mulago. I don't use government hospitals. My friend, you don't know where the accident will find you. Accident yayinza okusanga ajumaninga the nearest government, the nearest hospital, dwaliro lya government. I want you to be smart. When you see people nga balwana ekiwamba bantu togamba nti nze siri mu nnabyabufuzi. Let me tell you, there is a young lady yali ku university. She was kidnapped. Nga tali mu nnabyabufuzi. They raped her, ne bamutematema into pieces. Now, mbuuze ekibuuzo. What if that lady we yali nga ali ku ssimu ye yalaba abantu abagamba nti bannange tulwane tutereeze Uganda naye n'agetinga involved? Don't wait for something to reach on you. Tolinda nga kizibu kutuukako n'olyoka okirwana. Bw'okiraba kirwanire walala kireme kutuukako. Don't wait. Bw'olaba abantu nga bakaaba nga babagoba ku ttaka togamba nti ffe buduuda tekiriyo. Don't wait. Kubanga bwe kinaatuuka ebuduuda tewali agenda kulwanira. First of all, buduuda is very far from the city. Tewali muntu agenda kukolera n'amawulire gajje. Mukirwanisize wano mu Buganda nga kitumbudde so that muwa ekifaananyi ekiwa bali motivation kireme kujja eyo. Kubanga gwe just imagine ng'ekibbataka kiri wammwe ey'emasi katugeze ekyema. Ani agenda okujja ekyema? Oyinayo munnamawulire gw'omanyi asobola okuvuga emmotoka ye n'amafuta n'ava e Kampala n'agenda ekyema okugoba ku bintu by'ettaka ekibbataka. Better fight before it is too late. Don't wait for something to reach at your doorstep. Togamba nti nze siri mu nnabyabufuzi ebyekisaawe tebinkwatako. You don't know. Tomanyi what will come tomorrow. Tolabanga tulwana enguudo okuterera noga nti nze nvuga 4-wheel drive. I'm not interested in the roads. Muganda wange tomanya where you're okubeera in the next few hours. When you see something, when a cause comes, drop there.
jangu mukoze eyo owulidde. So munzikirize mbasibulire wano mbajjukiza enamba eyo muteekeko kyonna kye musobola. Enamba eyo ya muganda wange Yekolera music analyst abanyumiddwa program. Please, you can do something. Yeah, you can do something and sponsor or send a tip of thanks. Mukama abankumire, mukama abampeera omukisa. I sign out. Mukwano gwange mikwano gyange bwetukola Twitter demonstration Ramura, ba Irene, ba Ahereza, ne timu yonna Twitter warriors. Thank you very much. I know mutuuka ebiseera nemuliranga mulinganga abakoye, but trust me, it always seems impossible until it is done. Muganda wange Eve namakulu agambye in which names. Muganda wange Yekolera ajaba amanya simanyo bali tugambye manya ki muziyukiza amanya Yekolera amanya ki gereeta kimanyi Yekolera ajja kuweereza ka message mwanyi nazi namakulu. But thank you very much for the contribution. Tweyanza ege. So Friday abagenda okusponsoringa program mwetegeke tulabenga ensonga tujigusa. Otherwise, thank you very much. May God bless you. See you next time. Ababadde batamanyi Masaba Media Channel, yeno Masaba Media Channel. So yeah, muganda wange agambye amanya ereeta Abdul Kikomeko. Yeah, Abdul Kikomeko emanya gereeta. Amanya gego gereeta mwanyina zabadde abuuza Eva Namakula ereeta amanya ga Abdul Kikomeko. The names are there. Thank you very much guys. Mukama abanjagalire. Let me see akawungezi bwe nabanga siri bubi nnyo nja kujja tukoleyo live endala. Thank you very much, guys. Please open up Twitter handles. Open Twitter and let's go fight. Another thing, njagala okutegeeza bannayuganda nti abali e Saudi nti mulinayo olukiiko lwa National Unity Platform. Bw'oba omanyi nti toli mu kiyumba, mulinayo olukiiko butuukiye ba coordinator bammwe oba ebipande bataddeko directives. Ekirala abantu abali e London. Abantu abali e London mulinayo okwekalakaasa mutuukiye ba coordinators ab'enjawulo. Let us do this. Abali e Uganda, buli muntu become a campaigning manager. Buli muntu beera chairman wa kunga. Buli muntu beera chief campaigner, chief mobilizer mu kitundu woli. We are the power. Fetu singo obungi. Sign out. Bye bye.